okubawa space ne basobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okutaasa obulamu, okubasasula obulungi, okubalabirira n'okubawa ekitiibwa, okubasuza obulungi. Ebyo bikyalimu nga bibulamu nnyo ate nga bibulamu lwa bunafu bwa gavumenti. Njagala okutumira ku basawo bonna abali mu ggwanga Uganda abakola obutaweera okulaba nti bayamba abantu. Ndoza gye bujja nja kutandika okunokolayo ku basawo kubanga ebyobulamu kati mbigoberera nnyo olw'ensonga nti obulamu bwe bugagga. Mwe abafunyemu ebirungi Mukama abayambe mubikuume kubanga okulwana okufuna kirala n'okukikuuma wano kirala kubanga omala okuzimba ennyumba yo ate ne bajja ne bagaa nti nema yalemadde ejja kumenyawo kubanga katulina ennema okategedde tulina nema ennema ate nga nayo nema kakati era ebintu ebirina kubikwala kintu kyabalema kya bulimu. So kya lyeggwanga Uganda litambuliramu naye nga naffe aba National Unity Platform eggulu ly'olwaleero emmotoka lukululana etomedde geeti yaffe tulowooza nti kabadde kabenje era Mukama atusaasidde twabaddewo bantu kubanga emmotoka bwe zito bwe ziggwamu omukka ate kisobola okukola obulabe obulala obusingako awo. Twebaza Mukama nti tewali. Njagala kuyozaayoza abantu abatuukiddwa ku mazaalibwa. Selector Devi Bwanika Hamza tetwamwogerako naye nalabye nga gabadde era amazaalibwa ga musajja wange Swengere Muwoomya. Muwoomya oyo n'abantu ba Jinja North bamutunuulidde nnyo era bwe katalijirya oyinza okumusanga ng'oli mukyazangomba ka Parliament owa Jinja North constituency naye tetubigabira wano ku maanyi g'abantu. Nagamba nti ntyanya abantu okunkyawa ntyanya abantu okunkyawa. Abantu betumanyi abatajja kutusumbuwa betumanyi abaze batutawaanya. Gwoba wali Lubaga n'otubaamu bali bakansala abalonda NRM olina okulowooza ennyo nti bali kubanga Kayongo ekyansesanga bwe twali tusinkana abakulembeze bano nga bakoze ebikoloberwa ebyo bo baali balabanga NUP eweddewo. Oli n'afacilitatinga n'avujjirira ne balonda sipiika w'NRM e Lubaga ate n'alowooza nti twerabira n'akomawo ayambadde engoye endala. We remember these things. Kyenagamba nti ffe pate yaffe terina gyeraga erina obudde erina obudde bungi nnyo. Kati omuntu yalowooza luli kuba bali bakansala 19 era mbamanyi n'ekibiina kibamanyi abalonda NRM okufuuka sipiika era ngagamba nti NUP yabadde emmotoka twatuuse obamanyi mbayiddi bukalamu list ogidi ate saagisomanga wano sajja abaana ensoma naye ng'abawulira program ati naye NUP etaluma nga ffe tumanyi nti tujja kutuuka mu koona tubuuze nti luli bwe tumala okuwa tiketi yaffe obwa kansala bwe wayagala ekifo n'otakifuna wawuliriza kibiina oba wagenda nabo NRM olwo mukunya ate twajja kuba kukunya fayiro yakubikulwako bibikulwako nfuufu nakuleeta amanya ku mmeeza because tosobola kubanga otuusiza mu challenges z'okunnyonnyolawo existentiality yaffe tetuli bajega n'olowooza nti kati leero ogenda n'abantu eri Lubaga babamanyi nti oyo si oyo w'NRM ng'ate yeekwese mu ffe. Abamu batuka n'okulowooza nti abamu bategeka ssente nti nja kugula bw'ogula wayise oba omaze kaŋŋambe ekiri president kyatugamba oba oguze empewo oba oguze eki waffe tuli ku maanyi gaki maanyi g'abantu bitambula bikiwalizwa alhamdulillah. Tetulinza gamba kintu Kayongo gomanyi kyekitegeeza nti ennaku zino bampita kutaanya mazima
naye luli twabanga tulina kwedifendinga waiswe NUP nekola bwetyo nekola ebintu ebyekisajja netabikwata kisajja kikulu nembaga naye ate bali bebakikutte ekisajja kito fe twatukola ekisajja kikulu kati byakyuse bafaaza bebabyogerako gokyawulira nti nze mbyogerako nti eriyabba ebitaano nanyinza okujjamu eno program tukole program kuyabba ebitaano nga bafaaza babiriko bafaaza kati bebaliko wawulidde ebbaluwa okujjako abantu bansabye nsome ebbaluwa ya Francis Ojoko ngamba lwaki sigwa oba ogisoma Francis Ojoko wagisomye badde sinaba kugisoma tonasoma bbaluwa anti goli musiraamu ate okuba omusiraamu kingana kusoma bbaluwa kati gisome 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 Kayongo engeri gyeriyo Ojoko manyiza engeri gyendi mwogezi bajaga nti waiswa omanyi ebintu bino rediyo eyagala nnyo okuuma records abantu bangi bankubidde mbadde saagisomye era mbadde saagirabye naye nfunye amasimu mangi nga bansabye n'ebintu bibiri mu programu y'olwaleero bangambye nti singa tubazanyira amaloboozi ga faaza tebamanja naye sikutegese mbadde busy simanyi oba ogayina ne baŋŋamba nenze ngayina sobola okugakuwa n'ogazanyira ku bantu edda programu yanamwatulira ate fe tugezaako okuba omuzindaalo gw'ensi ebbaluwa eno simanyi olowooza otya tugisome kubanga teyabadde yaffe yabadde bagiwandiikidde His Grace Paul Ssemwogerere owekitiibwa Archbishop Lubaga kati simanyi oba ngisome oba ngireke funayo amasimu 2-3 gasalewo kubanga fe tuli maanyi g'abantu sooka osoma omutwe gw'ebbaluwa omutwe gugamba the Catholic Church and the fight against corruption nti church y'obukatulika n'olutalo lwayo mu byokulya enguzi sokoddemu omutwe ngufune bulungi ebbaluwa yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi gw'omukaaga 2024 bawandiikidde His Grace Paul Ssemwogerere the Archbishop of Kampala Archdiocese era nga Kampala Archdiocese Chancellor Lubaga yagirisiivinga ng'ennaku z'omwezi 17 gwe ampuliriza ogw'omukaaga 2024 yagifunye eggulu leero 18 yagifunye eggulu ate nze mbadde ekyo sinnakyetegereza omwe tuli bize yagifunye eggulu ate yatuuse etya abadde ndowooza abantu baŋŋamba bbaluwa nti yawala nange olwo lwemanya nti yagifunye eggulu so simanyi ku lw'amaanyi g'abantu tukole tutya soma ebbaluwa gulawo amasimu abantu bakkirize oba nedda amaanyi tebagambe nti omwogezi anti kati jjukira wano ku Lupala FM the programs manager soma ebbaluwa kale tukatugisome ffenna Kayongo nagaa nti njagala nnyo bwe bakubuuzanga nga naawe mu fight mwoli tugitandike nga bwetandika 10th June 2024 ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'omukaaga 2024 His Grace Paul Ssemwogerere Archbishop of Kampala Archdiocese Kampala Archdiocese Chancellor Lubaga received date 17th ogw'omukaaga 2024 bannayuganda bino abisoma amaloboozi ga Alex Waiswa Mufumbiro naye nga kyetaaga okutegeera nti bigambo bya Francis Ojoko omusomesa era omukatuliki okuva mu Ggulu Archdiocese yataddeko amannya ge ku kiwandiiko kye ngenda okusoma nga nannyini n'ateekako amannya ge n'ateekako byali n'ateekako n'ennamba ye ey'essimu gye tutajja kusoma kubanga mu kufulumya olupapula luno kiteeberezebwa nti yalufulumiza teyayagadde ate ensi yonna ebeere n'ennamba naye byonna yabikoze wakati mu kuweereza ebbaluwa eno ekitebe ekikulu ekya Catholic Church ekitukozesa ebintu bino ebisinga kwe kukuumira munnayuganda mu kumanya kuba batono ababa bategedde oluzungu luno so tufaayo nnyo abantu bwe musaba nga muli bangi ne twogera ku nsonga eyo ebbaluwa ewandiikiddwa nga etunuliddwa era nga office eya His Grace Paul Ssemwogerere yagifunye the Archbishop of Kampala Archdiocese. Your Grace ekyo kyekitiibwa ekya Archbishop. Your Grace kitaffe mu Katonda, the Catholic Church and the fight against corruption. In January this year, His Holiness Pope Francis
implored Catholics all over the world to fight the scourge of corruption, abuse of power, and illegality. You too, Your Grace, now owekitiibwa agamba Archbishop Paul Ssemwogerere wa Kampala Archdiocese, have always spoken out against corruption and injustice. I am writing to express deepest concern regarding the widespread corruption in Uganda, given that the Catholic Church is one of the few remaining moral voices in our country. Every day, we wake up to a new corruption scandal involving billions of shillings. Njagala osome bintu ngo bivunule ensi bitegere Kayongo mbadde manyi ng'onavunula nze bazivunula nagambye nkuuma records. Lwaki sigisoma yonna nenjiddamu mu Luganda nga tumaze adhaana oba tugende Kasavu Kanyama? Mbadde njagala nnyo Kasavu Kanyama. Kale kati nzirewa nti mu January ogw'olubereberye omwaka guno kati naye gw'ojjako naali biwanvu bw'owulira gy'abijje emboozi agijja eri ewa paapa agijja wa paapa akugamba nti mu January ow'omwaka guno Pope Francis ow'ekitiinisa yasaba abakatuliki mu nsi yonna nti benyigire mu kulwanisa obuli bw'enguzi, okukozesa obubi obuyinza nga Mpoga bwe yakola, n'obumenyi bw'amateeka. Era ne His Grace Ssemwogerere Ojooka agamba mu bbaluwa nti naawe ovuddeyo ntakira ng'oyogera ku nsonga zino. N'agamba nti nkuwandiikira oluvannyuma lw'emmeeme yange okunnyikirwa n'okuba nga waliwo ensonga ey'ensimba eri ku kubuli bw'enguzi obukyase mu Uganda, nti era kyaki eno ey'Obukatuliki y'emu ku maloboozi ago buli munnayuganda g'awuliriza n'akkiriza nti bakyalina ebitongole, bakyalina obusizo obwabo abasobola okuyimirira nabo. Bulijjo Oweekitiibwa Your Grace Archbishop Paul Ssemwogerere tuzuukuka nga waliwo ensonga ez'enjawulo, waliwo obunyaguluzi obw'enjawulo, waliwo obugubuzi obw'enjawulo, ng'era obugubuzi buno bubeera mu bwanana buwumbi na buwumbi. Kirina okumanyibwa nti tewali ayinza kuyamba munnayuganda okuggyako eddoboozi eryammwe abantu bakitaffe mu Katonda. Era eddoboozi lyammwe bakitaffe mu Katonda. Mbali njagala kule bwete ewali akagambo bakitaffe mu Katonda tekewa akagambo bannaddiini. Bannaddiini, yes, bannaddiini kijja okusingako bulungi. Kakati agamba nti the voice of the Catholic Church, nti eddoboozi lya kyaki y'Obukatulika lirina okufuuka ery'omwanguka mu kulwanisa ekibi kino ekiziŋŋamizza ebyenkulaakulana mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo. Yes. The Catholic Church must become louder in condemning this vice which has crippled our nation in many sectors. Francis Ojok omusomesa era nga mukatuliki ddala mu Gulu Archdiocese agenda ku nnyingo ey'okusatu mu bbaluwa ye. But I wish to restrict nandyagadde okwekuumira mu bbaluwa eno to the recent scandal that has caught the attention of the nation. Tinjagala kukuuma obubaka bwange ku nsonga za bino ebibaddewo ennaku zino eby'obunyaguzi obutabangawo mu byafaayo bya Uganda. Nti twamanya jjo ly'abalamu nti bakomissionazi bana aba parliament nga bamenya amateeka. We recently learned that the 4 commissioners of parliament, in violation of the law and morality, sat in a meeting and distributed amongst themselves public funds to a tune of Uganda shillings 1,700,000,000. Nti twayize ejjo ly'abalamu nti abantu bano okwali leader of opposition Mathias Mpuuga ne bakomissionazi basatu baatuula mu lukiiko ne beejovaana ne bawuuta ku lusupu wa bannansi nga batadde oluseke mu luwombo, bamaze okufumitamu oluwagi ne batwala $1,000,000,700,000. Francis Ojok omusomesa bw'awandiika.
nti kino kyali kikola, it was an act of corruption and abuse of office, nti kino kyali kikola kya buli bwanguzi nakozesa obubi ofiisi gy'oba oweereddwa n'obuyinza bwayo. Addayo olwo ku bigambo bya Pope Francis, bino kati bikyuseemu, tuzzeeyo akulira obukatuliki mu nsi yonna gw'oli mu Isiraamu oyinza okuba tomanyi, bamuyita Pope Papa, yes. Francis Ojooka emboozi ey'obuli bw'enguzi mu bukatuliki agijjiridde ddala ewani Papa Francis. Wuliriza ebbaluwa, ebigambo by'owulira si bya Alex Waiswa Mufumbiro, ali ku buweereza bwe mwamutuma ng'omwogezi wammwe w'ekibiina. This has caused public outrage and has also attracted a censure motion in Parliament that has so far been signed by over 145 MPs. Nti ensonga eno erese ebbugumu lingi esitudde enfuufu, era ng'abagubuze bano agayibi gano abasajja abatalina kitiibwa bano n'abakazi nga bali mu ensonga eriwo kati yakubanaabira mu maaso kubajja ku bukulembeze mu Parliament, ng'era ekintu kino we yawandiikidde ebbaluwa eno ng'ababaka 145 be bakateekako omukono. Njagala okukakasa nti toyongeramu mu bbaluwa. Ogambye 145 agambye bw'ati has so far been signed by over 145 MPs. Kyekugambye nti we yagiwandiikidde yabadde tennaba kuweza muwendo guliwo olwaleero, naye kyekakasa nti olwaleero tugenza okuzibya nga essaawa yonna kigozi. Waliwo wano bamuyita Ibulakadabula Mbuzi Kayongo, naye Waiswa wamugjawo. Why Bobby amanyi gye yanzija Simbula embalaasi kakati. Honorable Mathias, okay, Your Grace kitaffe mu Katonda nagambye uteekeo Banadini. Your Grace Banadini. Yeah, Kayongo bina twate tukyusiza baluwa ekikirizibwa gwe programs manager. Yes, kale programs manager Kayongo mumuwulidde. Bagambye batya? Agambye Banadini, Your Grace Banadini, one of the persons at the center, nti omu ku abo abali mu nsonga eno ey'obuli bw'enguzi ye yali omukulembeze w'oluyo oluvuganya eyatuula n'alya mu banno olukwe n'asalawo ye Giovanni n'ateeka olugezigezi mu kulwanirira bannansi nga si mulala ye Honorable Mathias Mpuuga, nti omwami ono yeewa ye mwennyini yekka ng'omuntu $500 million ekitundu ky'akawumbi. Ampuliriza mwami Mpuuga yakitwala. Ekitundu ky'akawumbi kirimu $5,000,000. Gwampuliriza $5,000,000 ze zisobola okulwaninga eddagala. Gwampuliriza munnamasaka $5,000,000 ze zirwaninga eddagala eddwaliro ly'e Masaka okumala emyaka 3 amasannyalaze. So buli bwoyingiza omuntu mwayisu ye Masaka nga amasannyalaze gavuddeko ne bakukyajinga ez'amafuta ga generator, Mpuuga yaba yakulemesa okulaba nti eddwaliro eryo liba n'amasannyalaze. Nakugamba gwowe Butambala nti mumaze emyaka egi nga munoonya miliyoni ebi okuva ku Health Center 2 mu Bulo okugenda ku Health Center 3 bazinoonyeza zibuze. Mpuuga yanoonya mu luwombo lw'abannansi n'akubamu oluseke n'atenga amaze otekamu oluwagi n'anunamu $500 million. Ndi ku bbaluwa nti sente zino zandibadde zeetaaga ate abiwandiise ebintu bino. This money could have been used to refurbish Masaka Regional Referral Hospital or any other health facility for that matter, even at Gulu Regional Referral Hospital. Nti neri Gulu ku Regional Referral Hospital, finding services like x-rays, CT scan is a problem. Instead, the leader of opposition raising such issues in Parliament, he, Honorable Mpuuga, decided to enrich himself at the expense of taxpayers' money. Nti ye kifo ky'okuleeta ensonga zino nga za nsimba nga zaaliko ng'essira okulaba nti amalwaliro gonna gabaamu eddagala yatuula naye Giovanna ne bateeka oluseke mu luwombo lw'abannansi ne balununamu bye balununyemu $1 akawumbi kamu ne $7,000,000. Kyakwewuunyisa, to my surprise,
Recently, while addressing the media regarding the forthcoming Thanksgiving Mass for Honorable Matthias Mpuga, an event aimed at sanitizing the corruption scandal, the chairperson of the organizing committee, Pastor Abed Wanika, informed the nation that the Catholic Church would preside over the Mass. As a Catholic, I am concerned that such an act would drag the church into the center of this scandal and compromise its position as a moral voice in our society. Taputa. Francis Ojoko ngata atadde wala mita. Ojoko agamba nti yawulira ti ate ng'omulokole yakulembedde eby'Abakatuliki, Pastor Abed Bwanika. Ojoko bw'agamba nti twawulidde ng'agamba nti mulokole era musumba nga yakulembedde emmisa ey'Obukatuliki okugiteekateeka ng'ateekerateekera oli omulyake ow'M5,000,000 eyagabana ku luwombo lwa bannansi. Naye ekyennaku bagambye nti Catholic Church yegenda okubibeeramu, era y'ensonga lwaki nze mpandiise ebbaluwa eno, kubanga ndabanga ekiyinza okukompromisinga position eya eddoboozi erisigaddwawo mu Uganda. Nti era there have also been questions as to why the Catholic Church, which has always been vocal on matters of morality, has this time conspicuously been silent on this one. Nze ndowooza kino kye yawandise ebbaluwa yali teyetegereza, kubanga tulina faazi eyabuulira e Masaka, e Lwengo, ku mugenzi Pascal, ensonga eno yagyogerako lunye. Tulina situtegedde awo kyawandise agambye atya. Agamba nti Abakatuliki basirise ku nsonga eno. Ojoko Francis waliwo wakumye okunyonyola ng'ogamba nti amawulire gatulaga nti enteekateeka ya Catholic community yekulembeddemu enteekateeka eno. Taputa ng'ovaawo mu Luganda. Agamba nti bawulidde nti okubuulira kuno okugenda okutegekebwa omusumba Abed atalina kyaki, ti ate Catholic Church nayo yakukwetaba mu butereevu. Era ne kibiwunyisa nti ate omusumba ate ategeka ate eby'Abakatuliki. Genda maaso. Biri mu bbaluwa. Yes, kufuna bulungi. Kaakati era ebbaluwa neega nti biyinza okompromisinga amazima n'obwesige abantu balinamu ng'eddoboozi erivaayo okubalwanirira okuva mu ekereziya. Katugambe bannaddiini. Kale tugambe bannaddiini. There have been questions as to why the Catholic Church, which has always been vocal on matters of morality, has this time been conspicuously silent on this one. It is because the person of the center, is it because the person in the center is a Muganda, just like the Archbishop? If this scandal involved someone from northern Uganda, would the church be this silent? Does the Catholic Church in Uganda only find corruption wrong when the persons involved are from other tribes? While the church has a duty to shepherd all the flock, it also has a duty to stand up for morality, uprightness, and for church to provide leadership on these fronts. It must not be used as a hiding place for the corrupt. My appeal to your grace, nsaba mwe bannaddiini, nti you should exercise your apostolic authority to prevail on the Catholic priests not to participate in this scandal, and if they are to do so, it should be preceded by a commitment from Mr. Mpuga to repent and seek forgiveness before God and Ugandans whose money he stole. The Catholic Church risks losing its credibility as a voice of morality if it is seen to condone corruption and give cover to persons seeking to sanitize themselves after stealing from the poor. Nti singa obubbi buno obwaliwo lwaki bwawulibwamu olw'okubona Omukatuliki, olw'okuba Muganda,
Nendooza obubbi buno tubwogerako kubanga Muganda ekasi ye yatwala muve kuba nabeegeziwaza okukifuna ekya Muganda nedda mulimu Sirwanyi Musoga era ffe tugamba Sirwanyi empingu erume tewali na kubuuzabuuza kwonna ekitwogeza ku ono ye waffe naye Sirwanyi Musoga empingu ekoleki erume kuliko eweeyo kumpi ne boda y'e Rwanda naye twagala empingu ekoleki afayo cyane waliwo afayo cyane wa Mambuka naye twagala empingu ekoleki erume kubanga bye bakoze mwami Mpuuga gwe kankubuulire Speaker wa Parliament Anita Among nga bano mwami Mpuuga ye leader of opposition bamaze okugobayo zaake bayise obuwumbi 757 okugulira Speaker ne Deputy Speaker generator mu private residence ebukedeya ewaka wa Among waliyo generator ya milioni 591 naye nga yagulibwa ya milioni 7,555 naye nga generator mweri ennyumba gye walaba ze babba sente zaffe oli abba sente zammwe abawi w'omusolo n'asala wazimba ekintu kyateesobole ate n'akibakozesa mmwe okusasula naye nga lwaki badde bikolebwa byonna bwe bityo nga mu parliamentary commission ayita bano abana be yawa ekyoja mu miri omuliridawo opposition ne bayise sente zino okuliibwa Speaker omubaka wulirizawo nnyo wano lwaki tulina okudiscussing ensonga zino nti abantu abali badiscussing nti administration of parliament bagireducinga to administration of the well-being of commissioners kubanga commission erina okutunulira entambula y'ababaka ba parliament n'okulabirirwa gye balabirirwamu naye no commission yatoola guno ng'omukisa okwejovana okwetiribosa ku sente z'omusolo anti semateeka ebawa obuyinza tebubawa ne rules of procedure teriyo zibubawa buno bulyake na bunyakuluzi kinagamba ti this is white collar fraud naye no sina white collar fraud buno bubbi with impunity banankola ki nzizayo ku baluwa anti ebbaluwa ewedde awunzisa agamba atya awunzisa asaba nti eno emiso okwetabwako omuntu yenna Mpuuga amale kwekomitinga gye bali nti agenda kubanga yeetondola ebi byatusiza ku bannayuganda kubanga sente yabbaza abannansi kanzije tutandikirawo ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road